People Power yasalawo bulala Obote n'agamba atya amaanyi g'abantu n'atuuka okuba nti bw'ati agakwakkula ku bantu era bw'amala okuba nti bw'ati agabakwakuddeko mwami Museveni ne banne ne bakola enteekateeka ezigamba tugenda kulwanirira kye bayita People Power. Mwami Museveni mu kulwanirira People Power n'alangirira okuba nti bw'ati agiyingira ng'amba enseko gwatugoberera era bw'atu bw'alangirira okuba nga agiyingira ne banne bagenda maaso n'okuba nti bamwegattako baamala kuzuula mbeera ng'ekyamazima Uganda yaffe yali eyongedde okuba nga eyingirirwa Namujinga. Katutondewo embeera egenda okuba nti ewaliriza Namujinga ono okudduka mbirimbiri tubafulumye tubayisize mu kadirisa k'abasiru Obote agende ne wanaaba agendedde mwanda weya abaana banaaseka naye nga tusigazze eggwanga ettuufu. Braden Frank nkwebaza nnyo okuba ng'otumbudde. Omulimu guno nno tegwali mwangu nga gwe bw'okirowooza era kigambibwa mwami Museveni teyakeera bukeezi ku makya nti naavudde mu tulo ne yeegolola n'azza bw'ati emifumbi gye bulungi n'agananisa akasajja kano yasooka kirowoozaako nnyo kubanga gwe yali agenda okulwanyisa yali amumanyi n'eggwanga lye yali agenda okuba nga alwaniramu yali alimanyi. Si eggwanga nga bw'onolaba eggwanga erya Rwanda nti osobola okumanya nti gano amatwale gawangaliramu batuuse ate kasuzi kali kajjuddeko Bahutu kimala kale n'abatwa gye bali kale bwe batyo. Naye Uganda erimu amawanga agawera erimu n'ebibiina by'obufuzi ebitondeddwawo sinakindi ebyabalwanyi ebiwera. Amawanga gonna gagenda kuba nti gakukkiriririzaamu ebibiina bino ebyabalwanyi ebitondeddwawo bigenda kubanga bitambula kyekimu naawe kubanga jjukira nti Yusufu Kironderule yali amaze okubanga bw'atyo yeeyitamiddwa n'agamba oba kulwana tulwane. Abasajja bakayiira nga bagamba oba kugiyingira tugiyingire ng'amba ensiko. Museveni wamu ne PRA Popular Resistance Army naye n'agamba naffe tugende tulwane n'abalala baaliyo. Ng'atunulidde bino byonna mwami Museveni ng'asaanidde okugenda maaso n'okubaako ekyama kyatta n'ebibinja eby'enjawulo amawanga ag'enjawulo ebibinja eby'enjawulo balabe nga bakola eddoboozi limu babe n'amaanyi nga geegamu gagende maaso n'okuba nti gabatuusa ku lyengedde kubanga yali akizudde nti bonna kati kye balwanirira kimu era kye balwanyisa kimu. Kitegeeza ffenna tutunudde mu direction ya kuleeta kye bayita change mu ggwanga Uganda. Abantu basazeewo babe n'amaanyi nga geegamu gagende mu maaso n'okuba nti gabatuusa ku lyengedde kubanga yali akizudde nti bonna kati kye balwanirira kimu era kye balwanyisa kimu. Kitegeeza ffenna tutunudde mu direction ya kuleeta kye bayita change mu ggwanga Uganda. Abantu basazeewo balonze mulala kigambibwa endagaano ze baatandika okuba nti bakola Bwakabaka tegeeza ffenna tutunudde mu direction ya kuleeta kye bayita change mu ggwanga Uganda. Abantu basazeewo balonze mulala kigambibwa endagaano ze baatandika okuba nti bakola Bwakabaka obwo Apollo Milton Obote bwe yali amaze okuba nga aweze n'abugobaganya bagenda mu lutuula ekikunyu mu 1982 ne bagezaako ku raisinga ensonga eno naye kigambibwa NRM mwami Museveni ne bagezaako kubanga bagiwakanya. Ebyokwogera n'okuteeseganya ku kimanyiddwa nga obukulembeze obwensikirano ebyo musooke mubijjewo musooke muleke n'okubita bolinga kati kubanga ffe twali tugamba kinga aba NRA twali tunwalira tulwana for the freedom of Ugandans eddembe ly'Abannayuganda baddemu balifune. Once Ugandans had got their freedom, they would decide on what to do. Bwe tubanga tumaze okubanga tubakwasizzaako Bannayuganda eddembe lyabwe ne balifuna lwe bajja okubanga basalawo ekyokukola oba kuzzaawo obukulembeze obw'ennono oba nedda. Ffe yali position yaffe ffe ebyaffe ebikulu bye twali tutunuulidde bye twateeka mu nnyingo ziri 10 points program. Abamu ku basajja abali mu kintu bw'otuuka obbabuuza bwe bajja okukugamba bino ebya federa ebyo n'ebyokuzzaawo obwakabaka byatandika ne kayiira
ffe twali tubikuba nga tugamba nedda si ffe abasalirawo bannayuganda katulwane tubaddiza eddembe lyabwe bannayuganda beesalirewo. Kinajjukira gwe mukwano gwange agenda maaso n'okubanga bw'oti otugoberera. Mukama Katonda bwe yatugerereza hama wano mu mwaka 2009 kabaka bamuganya okugenda e Bugerere ne mwegugunga wano mu kibuga Kampala, mwegugunga e Masaka n'embalala ne mubitandiikiriza ne tubalengera Luweero ejjinja ekibuga ne kigeza kubanga kikwata faya. Waayitawo obudde tebwali bungi, Mwami Museveni yayogerako eri eggwanga era mu kwogerako eri eggwanga Jjajja Kaguta Museveni Yoweri yabagamba abalimbi abo abagenda mu maaso n'okubanga babagamba mbutweko miitinga ffeffeffe ffe ng'aba NRM okuzzaawo obwakabaka nga tuli mu nsiko tembawuliriza kubanga twatumanyi kitegeeza bino twabagamba bwe tumala okuleeta demokrasiya n'eddembe ne tusobola okubanga tuli bukaza mu Uganda bannayuganda bajja kubanga beesalirawo. Ebyo yabyogera nga twakava mu keekalakaasa akaaliwo okula amalungi 2009. Now bwe tudda mu kiseera kiri eky'omu nsiko jjukira nnakugambye kino tukitandise butandisi lunaku lwa leero nga twolekera ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwa January olunaku twaluyitanga olw'ameenunula ebiro bino baluyita olunaku lwa NRM. Nti mu kuyingira ensiko bagiyingidde yes naye twetaaga amaanyi tugagatte naye twegattira ku ki? Tulina okubanga twegattira ku ndowooza. Bwe tumala okuwamba ffe twagala kino tuzzaawo kino tukireke tuleete kino. Abaganda bangi abaali beegasse ku Yusuf Kironderule Uganda Freedom Fighters ye UFF baatuuka okubanga bakkiriziganya beegatte ne Museveni ne owa PRA Popular Resistance Army. Bwe bamala okuba nti bano abamu ku baali mu UFF Uganda Freedom Fighters bakkiriza okwegatta ku Mwami Museveni owa